Museveni, welcome to the program. Thank you, Christian. Okay, listen, I want to start by asking you, 80% of your country is under 35 years old. They weren't even born when you first came into office. And they really... President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda olunaku olwaliro kye bamukoze aba BBC tebaagala kumanya video eno njagala ogiwa obudde gwe munankyukakyuka naddala be baagobye abavubuka video ate tebagibakoledde anti bamubuuziza lwaki oli kugoba abantu ku nguudo lwaki Abannayuganda naddala abavubuka tebalina mirimu. His Excellency Robert Kyagulanyi bino byonna yabyogerako volaba bino tebikyatwewuunyira Abannayuganda basinga bali gumite naye nga tetunagendeyo video gituwereka like bw'oba omaze subscribing aho wegate ku mukutu gwaffe guno omukulembeze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bamubuuziza plan ki gy'alina eri Abannayuganda be bagobye ku buwamu n'abo abatalina mirimu. Sooka omuwulirize tumale tweyongereyo ne be bagobye ku kubo. Thank you, Christian. Okay, listen, I want to start by asking you, 80% of your country is under 35 years old. They weren't even born when you first came into office. And they really seem to want to change. They want jobs. Why do you think you deserve another term? Well, because I am the one who enabled the 80% to survive childhood diseases, and we have given them education, and we have given them a base for the economy, and we have a good budget, and we can support them. We can support those youth. So, Mr. President, as I said, they want jobs. Uganda today remains one of the poorest countries in the whole wide world and depends hugely on foreign assistance. I want to ask you, 35 years ago, you said the problem of Africa in general and Uganda in particular is not the people, but leaders who want to overstay in power. Now, you've seen that your country has now changed the two-term rule. They've changed the age limit. And there you are going for a sixth term. Why do you think... Omukulembeze ndowooza mumuwulidde video eno njagala tugiwa obudde ate mulowooza yavumanga His Excellency Robert Kyagulanyi Babi Kyagulanyi n'akubisa abaana ba NUP ba foot soldiers n'abasibisa olowooza naye tali mu maziga nkugambe kabeera kadde era kyemanyi ku Katonda akola kye bayita perfect timing era anytime from now tunatera ofuna perfect timing entuufu ey'omukulembeze owaffe His Excellency Robert Kyagulanyi kyova olaba nkugamba tino gwe beera ne faith anything can change. Sooka owulirize nga bamuyisamu eggali eyavumanga His Excellency Robert Kyagulanyi. Bwe baali bagoba ab'okumwana nga tiwakaba maziga kyogamba bo ab'okumwana tebaali bannayuganda baali Bamerica baali bana Kenya. mulekera okukozesa obusirusiru bwammwe nti tuwagira NRM buli muntu wagira NRM naye gwe olina okuba okusooka kuba ekizampu n'omanya nti gavumenti erese pulogulaamu egenda okulaakulanya gavumenti owagira President Museveni ne NRM kulaakulanya Uganda si kufuula Kampala kasasiro weetaaga ne bakusiba n'ogenda eruzira emyaka egyo esatu ensi neetegeera mulekerawo okwambala yawadde abatembeeyo ekifo ky'okukoleramu ono mwami nsobola omulagirira we kiri yabawadde ekifo gavumenti yabawadde ekifo gavumenti mugine buli muntu yonna nammwe mwabasooka aba NRM mwe mulina okusooka ogobwa ku street etteeka liba ate bayireka kusomese gwe meeya gweyita looya etteeka liba lya state si lya NRM. NRM is a party. Tulina mwawule ebintu bibiri, a state and a party. Etteeka lya state. What is the state? Uganda is the state. Amateeka ga Uganda siga party. NRM ne weevaawo etteeka lijja kusigalawo. Mulekerawo okujja okweka ab'obuziga bannange mpaka ekirungi bw'olina ne oganda ogera ne wa minister gamba minister akwe capital de mu kyalo olime webali pichi ya milioni 5 minister yamuwa pichi tunda pichi fa batasola genda wa minister haja tije yakuwa ogenda olime pichi togenda komawo totuleka ogande bakuwa pichi ogenze kimandala ku ewa ajati komawo todduka loya bambi kolimo bino n'abaana bamwe bagenda kubiga bana okure emidde abakulembeze ba Kampala abakulembeze ba Kampala mu abatukozesa mutukozesanga kondomu mbakolimidde mugenda kubona abaana bammwe mwe temuyinza bonaabona kuba muli mu kintu naye abaana bammwe bonna bagenda kulaba abaana bammwe bonna bategwa nabo okubonaabonako ekikolimu kijja kukwata n'abaana kati mariyo bagitutewa simanyi
simanyi we bagitutte naye nga nagenda ewa minisita ne tutuula ne minisita ne twogera ne ŋŋenda ne wa meeya ne tutuula naye sifunyeeyo buyambi naye nga be bamu kuba tukozesanga mobilization tukunga abantu okuwagira ekibiina. Nkulu yambadde ng'agenda kusoma. Bino bye nayambalanga nga mmanyi nja kuba bulungi ne siina kati ne wentandikira. Yo tenti oba bagijjawo bagijjewo kubanga kampeyini zaali ziwedde sikya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitran, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Oyo nno abadde Haji Arun omulumbi w'edduwa. Vidiyo eno ngambye nje nkuleetedde olunaku olwaliro eri so emotion ekulaga nti nebyaddala Katonda has a right timing for everything. Njagala osooka owulize Asadamani Makabe n'omukulu Sami the Mighty Family ate mulooza teyavudde mukomera. Vidiyo nayo ngikuleetedde mu maaso awo sooka olabe. Alright. Sadamani omwagu kendeezi yesawa ey'okubikako omwago wano oli mu Uganda. A few moments later. Tugenda ekitukaabya tosobola kugoba muntu wakolera n'ebintu bye n'obiwamba n'obitwala tuva wali tuwagira Museveni secure your future. Bantu mmwe mutulaze obubi mutukunamiza mutuggyemu empale ne mutukunamya eggwanga lino tugenda tambula nga tusekererwa na buzibu. Abaana bange ngenda balisaaki omwana wange talina tagenda kuddayo ku ssomero. Kati gwe musiru gw'empuliriza bulungi toddamu kutwasamira wano oli Uganda. Eno Uganda toddamu kola ki kutwasamira. Twabagamba amagezi gagenda kujja lwa mpaka. Tambuza video mpaka koyo g'osuubira nti amagezi gagenda kujja lwa mpaka. Twabagamba nga balooza byakola ki bakusaaga. Tali muzira kuleto libbira olwokuba nirato terigwa mulumu dikamu mpola mpola nga olaba Titanic ekamu mpola mpola abali mu mazzi balajana abali ogoba ate bitukwatako mpaka amazzi gatuka mu katebe ke balimu bano Big Daddy Puff Daddy bichani mferedwa akana kamera kateri dagala betwogerako ne butuka tulwanisa government tulina mpisa mbi natuna naba wemuzi batuita n'abanyibanjaye amagezi gajja kujja mweje mitwe mikalu tubakakasa ne mutu yamete mutu yasamira tukiddamu eyo humble request wobola bandi humble. Funa pani n'olupapula wandikawo mu capital letter nti mujja kiwulira. Mama, lero tuli kuyoleke luno olunabala zino we ziba masini twazisitama ku mota. Nkugambe Kampala yeekyayo bba n'omuyolerero. Poliisi kyuta n'asaba tukulinge bireke kakkana amagezi gajja kutogena bitegera kati fatukuzine bakadde baffe mpola mpanga batu. Mujja bitegeera luvannyuma. All right. Kati gwabitegedde gamati hona era obuzibu gavumenti eno bwegenda okufuna erinza okulowooza omanyi woba ozannya matatu olinza okwagala okuba omuntu olinza okwagala okukaaba kaadi naye noweerabira nti embwa towazitegedde nti gw'ozannya naye alina embwa. Kati government ene erinza okwagala nti buli kimu ekiwunzise kaabe kaadi agenda akubwa embwa gy'atamanya ani yagikweka oba bannansi oba Kyagulanyi. Kakati mu mbeera bw'etyo kyenyinza okugamba nti omulembe gugenda ng'ogubanga oguggwamu amaanyi naye abantu saayaleero abagenda okudda mu bufuzi obulala bagenda okuba nga tebalina kye bafiirwa. Ate nga Museveni takyasobolera ddala omanyi bano bo abalina kye bafiirwa ntunze ettaka lyange njagala gundi kifo ntunze ennyumba yange njagala kifo era wenfuna ekifo nfuneyo $3 buli mwezi bagaba ddabo kabini bakuwa n'ow'amagye gwabakwasaganya eby'ettaka abo be bakyatusibye mu mbeera eyo. Naye we tunaafuna abantu abali okujja ssaawa ya leero bagenda kujja nga kye bafiirwa zengoye kubanga Museveni kyakoze addira Seremba Nsigo n'addira Saamu
bamwita nzigo si nsigo. Nzigo naddira Saamu n'agamba nti kati ani ayogera mwoyo gwa ggwanga. Naddira sente za Saamu n'eza Nzigo n'aziwa mwoyo gwa ggwanga. Mwoyo gwa ggwanga n'ajja atunafuya. So ffenna tatuwa. Kati ekyagenza akikola mu bukulembeze bwe n'ayavuwaza abalala. Abantu bakyayavuwala. Abantu baavu ssaawa ya leero muganda wange. Nga nawe bw'oli mu kutoba n'ensi nti otuse kutunda w'osula tolina wadde omufaliso.